Mukwano gwange nkwaniriza Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe w'Oluganda. Akubuuzaako amannya gange yenze Kawana Frank. Twogere ku ssuubi. Abantu bangi abamu ku bo baluuzinze obulamu bwabwe n'ebintu ebirala okubifiirwa nga essuubi lye yaliteeka mu bintu oba mu bantu. Abamu n'omusanga nga takyafaananika olw'ebintu kubanga byaggwaawo, olw'omuntu kubanga yamulyamu olukwe. Abamu ogenda okuwulira nga yafa. Essuubi yaliteeka mu bintu oba mu muntu. Oyina ekibuuzo kati mu mutima gwo era oyagala kumbuuza. Kibinza okuteeka essuubi lyange mu bintu oba mu muntu? Nedda muganda wange oba mwannyinaze. Nange nnyina gwe nnyinamu essuubi. Osobola okuteeka essuubi lyo mu ssente zo, mu byapa oba amataka, mayumba oba emmotoka, oba mu muntu, mukyalawo, omwami wo, omwana wo, omuzadde oba mukwano gwo. Naye ebintu Bina Webikoma mu bulamu: okugasa oba okuyinza oba obusobozi bw'ebintu ebyo bulina we bukoma. N'omuntu ng'omuntu alina w'akoma okuba n'obusobozi oba okuyinza. Oyinza okuba n'essuubi mu nze naye nze waliwo bye sisobola kuyinza oba kusobola, nange nga nnyina wenkoma kubanga ndi muntu. Kati yenjawulo eri wakati w'omuntu alina essuubi mu bintu ne mu muntu, n'alina essuubi mu Katonda. Kubanga ebintu n'omuntu biyina we bikoma. Si kibi kuba na ssuubi mu byo, nedda. Naye ate ye Katonda ye talina limiti, obusobozi bwe tebuliiko limiti. Toyinza kugamba nti kino Katonda takisobola. Yali ayogera ne Musa mu kitabo ekyokuva essuula ey'omukaaga olunya olwokusatu ng'amugamba nti nalabikira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Katonda ayinza byonna. Era bw'ayogera ne mu kubikkulirwa essuula esooka olunya olw'omunaana n'ennyiriri eziddako, ye Alufa ye Omega, waali yaliwo era alibaawo, Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ayinza byonna, ye tali nga nze nnyina wenkoma obusobozi bwange kabibe bintu ebyo. Osobola okwesiga ebintu, yes, naye ekitono. Ne weesiga Katonda okusinga ebintu ebyo. Naye essuubi lyo bw'oliteeka mu bintu ne weerabira Katonda, lwe biweddewo bakusanga oyita ttembo, nga ye gw'omu ku abo abatambulira ku nguudo oba abalya kasasiro, oba si ekyo abeetuze oba bavudde ku bizimbe waggulu ne bagwa, oba abeewadde obutwa, oba bagenze mu kkomera. Mukama yebazo.
Omuntu ng'essuubi liweddewo akola n'ekyatandikoze kubanga aba talina kyazzaako. Ye muntu aba atambulira mu negative mind. Buli kimu aba alaba nga tekikyasoboka era aba alaba nga takyalina kyazzaako. Naye omuntu atambulira mu positive mind yoyo ayina essuubi mu Katonda. Ate yoyo ayina okukkiriza. Essuubi lye bwe libeera mu muntu nga teriri mu Katonda, lwakudisappointinze, lwakumenya omutima, lwakukyayi, lwakuliddemu olukwe, osobola okwekola ekikyamu. Osobola okulaba nga abantu bonna balinga ye naye nga si bwe kiri. Osobola okukyawa abantu abalala. Osobola okwetta bangi besse nga muntu munne yamuliddemu olukwe oba yamukoze ekyo kyali tasuubira. Naye lwaki atuuka ku extent eyo yetta oba ku kusalawo okwejjawo oba okwekola ekikyamu? Nti essuubi lye lyonna yaliteeka mu muntu. Kirungi nnyo essuubi ly'okubeera mu muntu. Yes, ettono naye eringi libeere mu Katonda. Nti ebintu ne bwe biggwaawo ng'olina essuubi mu Katonda oba omanya nti Katonda agenda kunziriza n'ebisingako awo. Mukyala wa Yubu ye essuubi lye lyamuli mu mwami we n'ebintu. Embeera embi bwe yabaawo, mukyala wa Yubu n'alaba nga bakomye n'amugamba weegaane Katonda. Oba tomwegaana ofe, nze nkuleseewo. Naye Yubu essuubi teryamuli mu bintu byokka. Era amaliza nga nti tunaafunanga birungi byokka okuva eri Katonda. Kati waliwo omuntu nga ye atunuulidde bintu asuubira kubanga bulamu bulungi bwereere. Essuubi lyoyo nga liri mu muntu yekka asuubira birungi byokka okuva mu muntu oyo lwanaakola ekikyamu. Lw'ogenda okwetta oba okwewootwa oba okweteekamu omuguwa. Omuntu alina essuubi mu Katonda, ebintu ne bwe biggwaawo, ne bwe bamukyawa, ne bwe bamulyamu olukwe, asigala akkiriza nti Katonda eyampa bino, eyampa omwami ono oba omukyalo ono, oba eyampa bizinensi eno oba ssente zino oba emmotoka eno oba ebibanja bino, akyayina kubanga ensi n'okujjwa kwayo yonna bya Mukama. Zabbuuli 24 olunyiriri olusooka. Katonda toyinza ga nti kino kati ye wanaaweddeyo. Nedda, akugambye yayinza byonna. Ayogera mu Yeremiya essuula ya 32 olunyiriri olwa 26 na 27. Ekigambo kya Mukama nga kijjira Yeremiya ti ndi Katonda wa bonna abalina omubiri. Waliwo ekigambo ekinnema? Nedda. Ye takaliza. Toyinza ga nti kino tajja kisobola, wano tajja kusobolawo. Nedda. Lwaki tulina essuubi mu Katonda? Kubanga ayinza byonna. Ate ye atulowoozaako bulungi. Bw'ayogera mu kitabo ekya Yeremiya, mwe muva nno puroguramu eno oba mwe muva obuweereza buno. Hope in Christ Ministry. Mu kitabo kya Yeremiya mu Bayibuli essuula ya 29 olunyiriri 11 agamba nti kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Atulowoozaako bulungi okutuwa okusuubira. Kati ffe tubeera n'essuubi mu ye
kubanga tulowoozaako bulungi. Tuba n'essuubi nti bwe tunaasaba ajja kutukolera era ajja kutuwa ebyo bye tusabye. Ffe kitwetaaza kukkiriza, kubanga watali kukkiriza tosobola kuba na kusuubira. Ekyava ayogera mu Bebulaniya essuula ey'11 olunyiri olusooka nti okukkiriza ekimu ku ebyo ebinyweza ebitusuubizo. Ekyo ky'osuubira kukkiriza kwe kukinyweza, kubanga ffe tukkiriza nti Katonda ayinza byonna era tukkiriza nti Katonda yatuwa byonna. Kye tuba tubeera n'essuubi mu ye. Ne bwe tusanga muyaga gutya oba mulaba afaanana otya oba lusozi lutya, tubeera bagumu. Tukkiriza nti Katonda ayinza ebyo byonna ffe bye tulabanga eby'amaanyi ebiba bituyinzizza. Kyekyali ku Yubu. Naga oba bigenze kabigende. Bayibuli egamba nti Yubu n'atavuma yadde Katonda. Omuntu akkiriza Katonda era ng'essubi eriri mu ye tamalibwawo lwa bintu. Yubu agamba nti nava mu lubuto lwa mmange nga ndi mwereere era ndiddayo mwereere. Erinnya lya Mukama lyebazibwe, n'afukamira n'amusinza n'amwebaza. Essuubi lyo liteeke mu Katonda. Ebintu ne bwe biggwawo oba omuntu ne bwakudisappointinga ne bwakukyawa osigala oli munywevu kubanga essuubi lyo liri mu Katonda. Mukama akuwa omukisa, akunjagalire, akunkolera obulungi. Twebazizza byonna kuyita mu linnya ly'Omwana Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Amiina.